Abavunaanyizibwa ku mpeereza ez'enjawulo mu disitulikiti mukaaga basisinkanye abakulu okuva mu minisitule ey'ebyensimbi okugezaako okufuna ebirowoozo byabwe ku biki bye baagala biteekebweko essira mu mbalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja mu kitundu kyabwe. Muno mubaddemu abakulembeze okuva mu disitulikiti mukaaga okuli Mukono, Kayunga, Buvuma, Kalangala, Rakai, munisipaali y'e Mukono n'ey'enjeru. Consultative meeting ey'omwaka oguwedde waliwo issues zibalweyizinga kati bwe tuba tuzze tubaddamu ku issues ezo. Akawaayiro 13 akatundu akookubiri mu tteeka lya Public Finance Management Act 2015 minisitule evunaanyizibwa ku by'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga eragira okwebuuza ku bannayuganda ku biki bye basuubira ebyandisiddwako essira. Bw'abadde aggulawo omusomo guno, minisita omubeezi owa microfinance Haruna Kyeyune Kasolo ategeezezza emyaka egijja bali mu kaweefube okulaba nga basomesa abantu okukola ennyo basobole okuleeta emisolo okukendeeza ku nsimbi eziggyibwa mu bazungu. Tulina okuminimizinga okwewola kubanga era ne zituloze ziba zaakuzzaayo. Kati tulina okulaba nti twenkaleginga abantu okulaba nti bayingira mu businesses. Kyova olaba nti gavumenti erese programs zino PDM, emyoga. Kasolo akinogaanyizza nti tewali nsimbi za bibuga bipya nti kubanga n'ebiriwo bikyagaanya okukulaakulana. Ebyo bisuna kufuna sente zaabyo kubanga situyinza kuoperationalizinga bibuga bipya nga birina ebikadde tetunnaba kulabira ddala nti tubikuzizza ne tubiwa ssente nga bisobola okulabika ng'ebibuga. Kasolo era alagidde abakozi mu minisitule y'ebyensimbi okugenda bunnambiro mu disitulikiti y'e Buvuma okulaba kiki ekigaanye enkola ya PDM okutambula obulungi oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti abafuna ssente tebaalina ndagamuntu ekizibuwazza ennondoola yaazo. Bwe twali PDM ng'etandika yali nga abantu betutwala nga tetufa nnyo kuno abalina national ID oba batalina nga tubawandiisa. Kati bwe twatuuka obenrollinga mu system nekibanga tekikkiriza kubeera nti tubagira ki tubateekamu. So wabeddewo bunafu tuwabadde political leadership naye maze okulagira tiimu yange ku finance egende camping e Buvuma mu wiiki 2 balabenga kubanga bwe tuteeka ssente ezibeera mu banka nga ba beneficiary tebazifunye obuba bunafu. Abakulira abakozi mu disitulikiti eziri ku bizinga basinzidde wano ne basaba gavumenti ebongere ku nsimbi ezibaweebwa okuddukanya emirimu olw'entambula enzibu mu bitundu byabwe. Ensawo ya seminti ogituusa weegenda okukolera eno bw'oba ku lukalu ng'ogiguze emitwalo 3.5 eri eyinza okutuukira ku mitwalo 7 ogituusa obutuusa ate oyinza n'okuba ng'obitwala no overloadinga eryato ne ligira ki ne libbira amalwaliro. Tufuna ssente zezimu ne disitulikiti zino endala ez'okulukalu kyokka nga ssente eri okutambuza ebintu okubitwala eyo gye bazimba ssente mpitirivu nnyo. Abakulembeze abalala bakukulumidde gavumenti olw'okulemererwa okuddukanya amasomero gaayo olw'obusente obutono obuteekebwa mu bayizi nga kino kivuddeko n'ebyenjigiriza okugootaana. I think we are receiving is it 20,000 for a whole year for the primary schools. We just ask, is government considerate and fair about UPE primary children, or it's just just 20,000? Enteekateeka eno yakweyongerayo mu disitulikiti endala nga buli emu eyanja ensonga zaayo ezisaanidde okusimbibwako essira mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Gertrude Mutyaba, agafeeyo ku Spark TV.